wawandiika on your socials ngo wishinga King happy birthday to King. Thank you. Happy belated birthday to King. Thank you. Thank you. Ebigambo byawawandiise maama fe abakola zipate tuli basiru olina ebigambo byawawandiise ng'olina engeri gyowishingamu omwana omuto atanamanya nti mami kino kirungi mami kino kibi. Kyavudde ku ki? Nze omwana wange amanyi ekirungi n'ekibi. Abimanyi bulungi. He's a big boy. He's 3 years now. Ate he's mentally a big boy. Yakula ng'akyali muto. He's really big. So nkimanyi nti no King muntu mukulu. Kyemugamba nti King nagulidde akataka kali. He might not know what it means at that time, but he knows that maybe it's a good thing mommy did that. Once I tell you I bought you this, he knows. Aina ensonga lwaki yakoze ki yakingulidde because he has the word bought. Amanyi what buying means. He will know, mommy, you bought me new clothes. Mommy, you bought me. So he knows what buying means. So mugamba, I bought you land. I take it maybe it means something very important. Wali kubuuza liriwe mu ngalo nga tulinda. Of course, oli musongera kuno mugamba King awo that place, that is your place. Okay. Yes. Mu bigambo byawawandiise olina we wagambidde simanyi olina ekintu kye wayiga ku zzaalibwa omuyigako ki? I think one of her son's birthdays last year, naye omwana we yamugulira ettaka. And I was inspired. Nengamba, Zari kyakoze, you cannot easily think about it because me last year I spent a lot of money on King's birthday, a lot. Now creating a Disney at home. But he was just too. Of course, he knew miracles. Teddamu kulabya kigambo birthday from that day. Rabagamba, Mami, it's my birthday. Like, it's exciting. Yafuna your experience. But natural nengamba, Manenga sana zina yawo. Nasikana mugwidemu bakino. Wasigana mugwidemu kino. Nasikana ngakirabako. Nekepinga patenge a bit small. So when I was Zari nga yaguza akataka nengamba nange next time when I'm doing King's birthday I'll make sure it's something that actually besides having fun it benefits him in the future. So nenga akamugwira akataka. Pate saje because he wasn't well. That's also true. He has been a bit sick. Naye. Okay. I'll do him something small masao. Exaggerate like 10 people. His valuable kids pulia kunyumira cutting cake and that's it. Nothing extra. Okay. Experience ki gy'oyiseemu mu gino emyaka 3 ng'oli maama ng'oli muyimbi nga ne byokola bikupushinga okubeera nga tolina budde bwa mwana experience eri etya? Emenya at first bibeera byangu. At first it's a bit easy because in the beginning abeera muto tayogera takola ki so it's not stressing but Jako mokula responsibilities zeeyongera because it's okay about kwetaaga love ate nga sokugamba nti mami don't go stay mami I want this mami I want that so as he grows up it becomes more and more complicated because he needs more and more of your time and he can ask for it unlike before. So balancing work, balancing motherhood, balancing everything kigenze kinzitowako amazima ganye kigenze kinzitowako sijja kwefuula kabejja kizitowa but era maama abeera maama olina osigala ng'okola ki ng'okikwatirira. Emboozi ogivugira nnyo ku maama. Tata talina ngeri gyakuyambyemu oba kucelebratinga birthday ya mwana oba kumuleetera kino oba kiri tuwulira nnyo maama. The father does what he's supposed to do. You know how fathers be. Fathers are fathers, mothers are mothers. Everyone knows that a mother ayina engeri abakolamu ebintu nga byawukanako ngeri tata gyakolamu ebintu. Everybody knows that. Fathers are normally just providers. They make sure everything is moving right. They provide for you. Naye mama ate making sure nti omwana ali raised right. And that is the biggest part of raising a kid. Yes. Okay. Happy New Year. Happy New Year to you too. Gutambula gutya twaga kutambulako ennaku tezinnawera nnyingi 5-6 awo. So far God has blessed me. The year is okay. Not so perfect, but it's okay. I know it's gonna get better. Tukuyiribye buliyiri by'olwaleero ndiwo eno ndi mu ofisi yeno ndi mu ofisi eri obaza kaki onoonya ki guno omwaka nga tugutandise? First of all, this year nina concert yange nga 29 May, so I'm already in preparation
stages already in demo meetings here and there noonya nkolagane nani nkwatagane nani collaborating nani nkikwasani okitegera ebintu bya concert yawe njagala ebeere perfect so I'm preparing myself on time. Okay. Mpozi last year tetwabadde na concert yo. I've not done a concert in 2 years. In 2 years? 2023, 2024 tetwalina ku Lugogo cricket. Manya gondi wuma. Najikola mu najuka 24 23. 24. Najuka 24. Tuli mu 26. Etanso kwesalako ekigambo. Ne last year saakola. Last year tewakola. Nakola mu 23 ngegwako guys. Yes. Nakola mu 23 ngegwako. Obadde ne hit songs awo mweje emyaka ebiri kyekyakugaana okuteekawo concert. Because nakati mbadde nkola on my wedding preparations I was doing my catalog nga ndaba nginayimba nyimba meka session esooka yokweri kusatu era nga ndaba era neetaaga okwongerako ennyimba okitegeera so ekyangana okuddamu amangu nkola naye njaga nsooke neetegeke bulungi ennyimba zeeyongereko obungi ate nga zonna nga zaakabi era nkyakiriko. Yes. Okay. So kuyimbira abantu nnyimba 10 n'obagamba musule bulungi. Okay, tusuubire guno omwaka ki kyeweetegekedde olina concert ya May? You still have these 4 months tukakasa nti concert gyendeta kugenda kuba muliro. Yes. Olina ki line up eri etya this year? My line up, you mean what? Your resolution as a woman, as an artist, as a mother? Me, I'm going to continue working hard. I'm going to continue minding my own business. I mind my music. I mind my business. Mind my music. Nakola work buli kanako. Ebisikadde mukama yasalawo. Nebafaani baffe. Okay. Tusubireyo endongo gy'ogenda otukubamu gino emyezi ena egisoose okusobola otupushinga yakakuboneka nakayimba sinamulabako nga kaperforminga. Let me go there. Inshallah, yes, but for me to do this concert, it's not about Aina Kayimba. It's about Carol leaving a legacy as a very strong stage performer, which my fans now conquer and they accept and they know that Carol is among the best stage performers in Uganda. So I want to give my fans that experience that just as a person, as an artist. Yes. Okay. It's not about Aina Kayimba. The songs will come, but sichenkulembeza nyate mbu sigena kulaunchinga luyimba sigena gamba mbu Carol in this song. It's going to be a Carol Kasita live in concert. Okay. Walabye list y'omunene. Kale wengamba mnajja nja kuba nnimba bannaye munsonyi omanyisi apa ngamba nnyo mbu simanyi kulimba ge mazima angamba njogera nnyo amazima so if I say that nagirabe nja kuba mbalimba. Ne ku social media tonagirabako nolaba. I saw it passing but sagyetegereza. Jama batali ku nsonga zaffe za music. Mutuvaako abayimbi ani aziriko abazigoberedde ani ali ku nsonga za music abazigoberedde tayagala kuwa ebyekiserobyo. You said the list passing. It passed. But I've been so busy. Saya kugera ku byesitamanyi. I've been so busy. So if I start giving my opinion on that list, nja kuba ntandise okuba ng'oli omuntu gwe bagamba omusiru ayogera byatamanyi ge mazima. So tujesonyiwe. Sijja jogirako. Nze back to your caption you watadde ku King's birthday. Tugambe nti gwe nga maama ekirabo kyewawadde okuwa King nga celebrating a birthday was a piece of land. Should we say that? Yeah, I gave him a piece of land. I did. Tetugenda kusukkako mama King naye nga tusaba oyongere okubanga atwayo omwana omulala myaka jejo kinaasoboka omwana omulala ebyo sibirowoozako right now n'okwegatta seegatta like wallahi tewegatta mbeerawo ngolaba ndi mufu ngolaba ndi mufu ne mami King olabika mu kino ekintu ekyokuba ng'olabirira omwana gwasinzamu omukono omunene okusinga taata. Yes, which is not a bad thing. I gave birth for me.
Yes. Sajja alabika yakusuuliramu Akusuulirira nnyo. akusuulirira nnyo. No, I won't say that about my kid's dad. I can never say that. He does what he's supposed to do as a father. Kyogedde n'omutima saagala sala kigambo. Jakuba neeyisiza mu bubi. Ye yawezezza emyaka emeka? 3 years. Ne bw'oba omuzza ku limenti muzza ku bbanga ki ng'awezezza emeka? Muzeeko naani? Gwe wamuteekamu naye yaani? Adagala tukwatirako. Kuba mu kuteekamu oyo saaliwo. Okitegedde lwaki okiyingira mu ssaawa okuteekamu oyagala tukwatirako? Mbadde manyi. Kati giveemu conversation eyo. Ne Carol. Ende tunaba kulaba ng'operforming at any political rally. Yeah, I performed like at 1 or 2. At what? 1 or 2 rallies. Era neza muntu omu nze gwe nnyimbidde so far. Ani? Honorable Hassan Chirimira from Katikam South. Waye yankubira essimu nze manyi nnyimba we bampise. Yankubira essimu ne ssente n'akola ki? N'azimpa ne muyimbira. Ate zino parties endala zino ebbiri. NRM ne abo bankubira naye wempimapimamu ye ndaba it's not worth it. I go where it's worth it. Tebakuwa ssente? They give, but it's not the money that I want. Karo yagala ssente mmeka? Nze njagala ssente bro. Tondaba munfaanana ssente. Togamba nzinoga bunozi ku muti. Bro njagala ssente. Ate akasente kookalina. Kuba nkakola nkanoonya ebyaddala. Naati n'ekira weebale kuuma mutindo kale weeyongeddeko wali tolina nyaaki kati nyaaki eriggumite. Ibra. Si wabi nyaaki kyekyo. Ate munnaye kati ne performance zo kati za wayongeramu. God is good. Mashallah. Gaba ebigambo ebyo ebisembayo kwa munnaye omwaka twagutandise eri bafaani bo. Bafani bange, I love you so much. Mweba nnyo kumpagira guli omwaka oguwedde. We're in 2026. I wish you guys a beautiful year. I wish you a successful year. Mukama abayise mu guno omwaka bulungi, abagabirire, abawe blessings and favor. Don't forget nga 29 May. Tulina concert eyakabi. Dates are soon to be announced. I mean details are soon to be announced. Venue and everything. Tujja bagamba when time is right. Thank you so much. Happy New Year. Happy New Year.